bagana enjiri bajigana nibagana nabbi Isa alayhi salatu wassalam nibatandika okumuyiganya bannabbi bavaayo nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam attaqullah mutya Allah ono mubaka wa Allah tabaraka wa taala nabbi Zakariya yavaayo innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Twakomye ku musomo gwaffe ogwawedde twalabye nga nabbi Isa alayhi assalatu wassalam avubuse era nga akomawo eri abaana ba Isirayiri mu ngeri entongole okubatuusaako risala y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tunyumiza ensonga eyo mu Qur'an bwe yagamba nti wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum. Mu kiseera nabbi Isa alayhi assalatu wassalam we yagambira abaana ba Isirayiri nti abange mmwe abaana ba Isirayiri inni rasulullahi ilaykum mukimanye timazima ddala nze ndi mubaka wa Allah gye muli musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawra nzize nga siina kipya kyemugwana kweraliikirira ebyo byonna byemuvudde nabyo emabega mu Tawrat mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka mu kugulumiza bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala mu kuyimirizaawo essala mu kuwa zaka mu kulagira empisa ennungi mu kuziiza obulyazaamaanya n'ebirala bingi mu mateeka byonna nzize nga sireese kijjawo bintu ebyo wabula nzize okubeera nga nywezaawo ebyo nnyini ebiri mu Tawrat. Ekyokubiri wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad n'okubawa amawulire ag'essanyu amawulire g'omubaka agenda okujja oluvannyuma lwange erinnya lye ye Ahmad lyerimu kumanya g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aminu Muwafiqi yagamba nti asma'uhu sharifa adidatun munifa amanya g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mangi ddala قد جاء في القرآن عن الإله اسمان أولها محمد وجاء أيضا أحمد. قرآن يتليتنا أمن يامك آبيري يتليتنا محمد نيتليتنا أحمد أصونك آية يأتي من بعد اسمه أحمد كتجرك فلما جاءهم بالبينات بيبجل n'obubonero yaani n'ebyamagero ebiyitirivu ebyamaanyi babikkiriza qaalu hadha sihrun mubin ne bakawaŋŋamula ne bagamba nti nno lino ddogo eritaliimu kakunkuna konna. Ebyamagero bya Allah subhanahu wa ta'ala baaliyita ddogo eritaliimu kakunkuna konna n'amaanyi g'ebyamagero by'abannabbi olw'ensonga ebyamagero bijjirako amaanyi agatali ku mbeera za bulijjo agatali ku karamaati al awliya kubanga mu Busiraamu tulina ekiyitibwa al mu'jizaat ebyo ebyamagero by'abannabbi ate ekiyitibwa karamaat al awliya waliwo ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byakolera abalongoofu nga biva ku mbeera eyaki eya bulijjo ngaki ngejje ly'abasahabi lyali kulembeddwa Saad ibn Abi Waqqas bwe baatuuka ennyanja neekola etya ng'eri wakati waabwe n'omulabe waabwe n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ennyanja neekola ki neekakanyala neefuuka thalij neefuuka nga muzira ne bagiyitako n'ensolo zaabwe basahaba bannabi ba Allah abo la
ekyamagero kyamaanyi yani ekyo kigambo kyamaanyi naam ne tekibeera ku maanyi ga kyamagero kyani kya nabbi Allah kiteekamu amaanyi ag'enjawulo kubanga kuno kwe kuwona kw'ebitonde ebyo ebisindikiddwamu omubaka oyo kitegeka bulungi kakati taajabu weewuunya okubeera nti abaana ba Isirayiri awamu n'ekyo nga teriyo nabbi yajja na byamagero bisinga byamagero bya nabbi Isa alayhi salatu wassalam baagaana okukkiriza ne bagamba nti hadha sihirun mubin lino ddogo linnyini nyini eritaliimu kakunkuna konna ebyamagero byali byanjawulo ekyamagero ekisooka kwe kubeera nti wulida min ghairi ab yazaalibwa nga talina taata kyamagero ekisooka ekyokubiri kallamahum fil mahad nayogera nabo ng'akyali mu kibaya ekyokusatu ayyadahu biruhi alqudus Allah ga tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ababaka abo twasitula abamu ku bannaabu yani abaka ba Allah banatebinkana bitiibwa minhum man kallama Allah mulimu Allah yasitula nga yayogeranga nabo direct ngani nga nabbi Musa alayhi assalatu wassalam wa rafa ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam albayinat Isa ibn Maryam tumwe byamagero ne mu byamagero ebyo wa ayyadnahu bi ruhil qudus ekiri mu ayati nga 3 mu Qur'an Allah nga ayogera ko Isa ati ayyadahu bi ruhi alqudus kiche baita ati ayyadahu bi ruhil qudus buli we yatambulanga nga akola da'wa yabanga ne Jibrilu alayhi salatu wassalam bu yatambulanga nga akola da'wa yabanga ne Jibrilu alayhi salatu wassalam nga amukwasizaako ku buli nsonga yonna mu da'wa ekyo ekyokuna kwe kubeera nti kaana yakhuluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr yabanga asobola okubeera nga n'omukono gwe akwata n'awumbawumba ekintu n'akikolera ddala nga kifaanana ng'akanyonyi kennyini ng'akanyonyi kennyini ekyamagero kinene naam ekyokubiri fayanfukhu fihi fayakunu tayran biidhnillah nakafuwamu nikabuuka nikakola katya nikabuuka yasanga ng'omusajja nga akama kyeki ye muntu atalabangako oyo abeera n'obuzibe obuzito okusinga obwa aama kubanga aama aba yasooka kulaba n'amala n'aziba amazu yayitibwa ani aama ate akma aba yazaalibwa talaba yani abeera n'obuzibe obuzito okusinga kuba oli akoze eki kubanga yali abaddeko emmunyi yafunamu bufunyi buzibu noyo emmunyi tabangako talagirabisaako kintu kyonna kitegereka bulungi wal abrasa abajjanga nga balina baras ani amanyi baras ebigenge kivunulwa nnyo bwe kityo mu nsobi wal abrasa empoma kyekiseeka sekali kirima empoma kyeki ya rabbi albarasu kyeki ali wanaye omuganda natamanya baras kali gimanyi wano wakiri gimanyire wano gwe omuganda albarasu ngekafozza abantu barasu kyeki ebiba byebiba omuntu abeera awo ng'alina skini y'ennamba n'afuna kipaachi ekiba ekyeru n'akifuna n'ewalala kiyinza omulya bali kisobola okumalawo omubiri gwonna n'afuuka mweru naye nga asulan si mweru ebiba bitegerekese kaakati omuganda yakawaŋŋamula kyabo abalongo bakola ki abalongo bamwokya kati endwadde eyeetaaga okujjanjaba naam bono gye bawanuuliza mu balongo naam eyitibwa albarasu wa uburi'u al akmaha wal abrasa yajjanga ku musajja alina ekirwadde ekyo n'amukwatako bw'ati skin nekola etya neddawo bino byonna ng'abikola biidhinillah nga Allah bw'agenda okulira kimu ku kimu nga buli kyaleeta biidhini waleke kubeera nga hatta bishamalibwa waleke kubanga waliwo kagaapo konna akalowoozesa omuntu
nti ye nga ye yalinamu amaanyi ag'obwakatonda agakola ebintu ebyo. Tuli fenna yubri'u al akmaha wal abrasa, buli kyamagero nabbi Isa alayhi salatu wassalam yakikoliranga ku buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awo nyini we wali ekyewunyisa anti nze engeri gye kiri nti nali mulokololedde. Naam. Kati ebintu ebyo nnyini ne mu bitabo byabwe gye biri. Naam. Gye nava. Naam. Ogendako mu kitabo ekya Yokaana 5:3 Yesu yennyini ayogera ng'agamba nti nze nganze ku lwange siina kye nsobola kukola ku lwange ku lw'obuyinza bwange. Wabula buli kyenkola okulamula kwenkola byonna mbikola ku lw'oyo eyantuma. Ku lw'oyo eyantuma. Yani nze bwe neewako obujulizi nganze, obwo obujulizi buba bwa bulimba. Naam. Subhanallah. Yani ye singa aba akileiminga nti yabyekolera ye nga ye aba akola ki? Aba alimba. Wabula buli kyonna kyakola Allah yamusobozesa okubeera ng'akikola ki? Naye we olwa leero bo basigala bagamba mbu Yesu yankoledde. Yani ne baba nga balese Allah eyamutuma bo ne bamugulumizanga Katonda. Era yamusobozesanga okukola ebyamagero ebyo nabeera nga bamugulumizanga Katonda. Awo nno biidhinillah tugenda gazwawo. Omuntu babeeranga nga bamuziika yafa. Naam. Najja ne basima entaana eyo ne batuuka ku Sunday. Namukowoola n'avaayo nga muntu mulamu biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Kyamagero. Bino ebyamagero byonna Allah abireese okulaga abaana ba Isirayiri nti ono nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyazzo bagamba kigambo kiki? Kigambo kituufu. Ekiddako yabuuliranga abantu bye balidde mu maka gaabwe. Kiraga nti abasiraamu balina ennyongeza nnyingi ku byamagero bya nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'ebitali mu Bayibuli. Mu ebyo bye baalina wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Bwe yasanganga gundi awo nga gwe walidde empuuta ate walidde na mutwe. Mutwe walidde. Walidde bijanjalo. Walidde kino omwana wa Yesu ngayogera kati ero lyeddogo lyennyini. Ulira eddogo. Ulira eddogo. Nga yeyongera kola ki? Fasubhana man adalla bi amr kathiran wa hada bihi kathiran. Nga Allah yakati yudhillu bihi kathiran wa yadi bihi kathiran. Kakati ekintu kino kyayongera abakkiriza okukakasa Isa nti mubaka wa Allah, n'okumwagala n'okumugulumiza n'okumusukkulumya. Ate ku saidi endala kyayongera abantu obukafiiri ne bagamba nti in hadha illa sihrun mubin. Yababuuliranga bye balya wama tadakhiruna fi buyutikum. Al-iddikharu kyeki? Okutereka. Ate mu kabada watereseemu kino, mu sitowa olinamu bino byonna nga yebabuulira alayhi assalatu wassalam. N'ekisembayo ye al-Maida. Kino nno kyajja luvannyuma ng'afunye ku bagoberezi. Maida yajja ng'afunye ku baki? Ku bagoberezi nga bwe tujja okulaba biidhinil mawla jalla waala. Ebyo byonna byali byamagero Allah subhanahu wa ta'ala byewa nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Ebyamagero bino byonna nga bitubikoonyeeko byakolebwanga nga Allah subhanahu wa ta'ala yasobozesa nabbi Isa okubeera nga abikola atya? Nga abikola ye nga ye nga talina power yonna esobola kubeera nga akola atya? Nga akola ebyamagero ebyo. Era buli nabbi yafunanga challenge efaanaganako bwetyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamwolekerako, bw'oba oyagala kola ki, bw'oyagala tukukkirize kola kino, okole kino, okole kino, okole kino, okole kino, okole kino. Yabaga nti qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Ani abaga nti ebyamagero bannabbi babyekolera. Hal kuntu illa basharan rasula. Nyina ekira kyenje okujjako okubeera nti ndi muntu ate omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'abaawo ekyamagero agendo kireeta yaani temukibanjaaza. Temukibanjaaliwa? Nze nganze siina power ekola kyamagero. Wabula Allah yansobozesa okukola ekiki ekyamagero. Twalaba nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Naam. Bwe yatuuka ku nnyanja abaana ba Isirayiri baga nti Musa mu maaso gaffe ennyanja yeeriwo. Firawuna atugoba atuva mabega. Tuwedde. Inna lamudrakun. Yabaga nti kalla nedda. Inna ma'iya rabbi sayahadin. Nyino mulezi eyantuma tagenda kundekerera
aya tetugamba kondi buyatuuka awo yakwata bukwasi mugo nakola atya labwaga inna ma ya rabbi nange mba kubanga siriko mulezi mbutufu twali badde tukomye nze nammwe nennina omulezi wange Allah sayahdin alaga fa awhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr Allah nasobaka kwani ku nabbi Musa nakati kwato omuggo ogukube kuki kunyanja famfalaqa fakana kullu firqin katawdi al-azim enyanja nebiranga yeyera buli side kibange ekisenge ekimiridde ekyamanyi n'ekyo ekisenge ekimiridde ekyamanyi olusenyi wansi mu nyanja unandifuuke kuba eryerere ne batambulanga kalu ne baliyita ku nga temuli wadde tosi ne bagenda kyenjagadde mu kyekiriwa nti teriyo kyamagero bannabbi kye baakola okujjako Allah yakibakozesanga nabbi Nuh alayhi salatu wasalam ngati wasna'il fulka bi ayunina wa wahina kati kola eryato n'eryato eddene ligenda okwetikka ebintu by'ensi yonna ng'abantu bamurejectinga ali yekka atawaana yekka wasna'il fulka bi ayunina wa wahina Allah yamusaako obonero yamusaako okulagirira kati wanokolawo bwoti wonteka mwaka senge wikati wanokola bwoti byamagero byamaanyi nenga naye mukozesa Allah subhanahu wa ta'ala nebirala bingi ebiri ku bannabbi mu byamagero ne nabbi Isa alayhi salatu wassalam ebyamagero bino yabireeta bantu kubeera nga bakkiriza Allah so si kubeera nga bakola batya so si kubeera nga bamukafuwalira n'olwekyo mu suratul Maida buli kintu Allah kyakonako nakukozesa kino nekozesa kino nokola kino nga nze nkuyambyeko nokola kino nga nze nkuyambyeko ngambi Maida ena Maida naam ku nkomerero yayo nokola kino nga nze nkusobozesa kikola nokola kino nga nze nkusobozesa kikola byonna ebyamagero nabbi Isa byakola Allah subhanahu wa ta'ala yamusobozesa kubeera nga akola ki yamusobozesa kubeera nga abikola nekyo ekyaddirira inqasama an-nasu thalathan abantu ne beetemamu emiteeko esatu kwa Isa emiteeko egy'enduli emiteeko egyaki egy'enduli lwaki tugambye egy'enduli kubanga emiteeko egyo gyavaako amatabi okujjako omuteeko gumu ogw'abasiraamu gwe gutaavaako matabi ebisigale byavaamu amatabi omuteeko ogusooka bajuzi abayudaaya abo baali jekitinga Isa baamugaana totubuulira ebyamagero byonna ebyo ddogo okuzaalibwako okw'amagero obubwenzi n'ebirala ebifaanako bwe bityo baamukyawa baamugaana baamuyigganya baamulwanyisa nga bwe tugenda okulaba mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala gwe muteeko ogusooka omuteeko ogwokubiri ne gudda ku sayidi ey'okubiri two extreme ends oli ali extreme ku bubuze bweri omulala ali extreme ku bubuze bwawa bweri ne bagamba nti bino ebyamagero nabbi Isa alayhi salatu wassalam byabadde akola tasobola kubikola illa okujjako nga mwana wa Katonda oba nga ye Katonda yennyini kitegereka gwe muteeko ogw'okumeka ogw'okubiri watawassata ahlul iman Allah subhanahu wa ta'ala natulungamya fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi biidhni Allah nalungamya abakkiriza n'ekifo ekya wakati ekitaliimu kuttirira n'okufutyanka n'okugaana n'okwesamba obulungamu obw'ekitiibwa obufaanako bwe buti obuzze ne nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam ate era mu ngeri y'emu n'abalungamya obulungamu obutaliimu kulumbagana mbuga ya Allah tabaraka wa taala n'ekitiibwa kye okubeera nga tukwata omuntu Allah gwazze okulungamisa n'abantu badde mu kusinza ye n'okumugulumiza aye tumukwate tumufuule shariki ma Allah afuuke munne wa Allah bal afuuke Allah yennyini oba abeere omwana wa Allah oba abeere nga balamula ne Allah oba babeere mu trinity nga bwe yagenda etambula nga bwe tugenda okugiraba nawe yatandikira n'abaagitandika n'ekitundu mwe yatandikira n'efaanako bwe bityo bagamba nti obwakatonda bukolebwa bisatu naam bakozesa ekigambo ko equal wandika co otekeko kadasha katini yako naam oteke ekigambo equal kibaita trinity bali basatu ko equal and ko etano eyo kibaita trinity
bali basatu benkanankana teri nti taata wankizo ku mwana ko iko tomenyeka nnyo typing awe nyinini ku simu yo genda ku Google genda ku Wikipedia uwandike Trinity bagenda kuletera akafaananyi ka Trinity nga bakukakubye bulungi ne ka diagram kako bakoleka kino na wano byonna bisatu byenkanankana. Holy Spirit yenkanankana n'omwana, omwana yenkanankana ne taata, bonna benkanankana ko iko bonna benkanankanira ddala ko etano bonna balubeerera ebbanga na teri agwaawo kwo omwana ne taata naki ne mwoyo mutukufu. Nizibeera firaqu mmeka? Firaqu 3. Era ne bagamba they are distinct in persons. Mwana, mwoyo ne taata abo be banaswara. Abanaswara abo batandika mu kiseera ekyo ku mulembe ogwo aljawabu la batandika obukafiri obwo nga wayise emyaka 3 wa illa abagozi ba Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bakola omulimu ne bakola da'wa okutuusa obukafiri lwe bajja ne bubayingira ne bubabukala bal okutuusa lwe batuukira ddala ensi yonna n'ebeera nga yabuutikirwa obukafiri obwo waliyadhu billah. Abakatoliki abanaswala betwogerako be bakatoliki, abanaswala betwogerako be baprotestante okukifunza ennyo buli yenna nti ali mu kisinde kya Kristo. Bayina ekibiina ekibagatta bonna kiyitibwa kitaseeka nkyerabiddemu katono kigatta ebibiina ebyo byonna tusuule ebintu bya byonna tujye tuleko ku mmeeza etya emu. Omukristaayo, omulokole, omukatoliki, omumalaki, omu Seventh Day, omu bayite byonna obukodo bwakusukka kagamba akoseeka njigundi musebeza omuzindalo. Anti wano wetutudde tulinawo abasajja abawerako nga baali eyo kati bye twogera babitegeera nnyo lugira bwe babayimbiramu akayimba awo. Sheikh Abdurrahman obulyaza bwokoze ku basiraamu abali eyo tebagenda kusonyiwa jangu sebo onoonya okusonyiwa kw'abasajja bano kale insha Allah. Kakati bannange twawunzika bwetu bitufaanana ng'ebinja bisatu byetemyemu kwani ko Isa nga Allah bwegamba fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailu lilladhina kafaru min mashhad yawmin adhim. Zibasanze abo abeetemamu ekibinja ne kigwa ku saidi y'okafiri ya Allah subhanahu wa ta'ala mwekyo ekigenda okubatuukako nga basinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ffenna ab'ebitiibwa. Kakati bakomaawo batandika okukola kaweefube w'okutta Isa ibn Maryam alayhi assalatu wassalam. Banyiivu bazibu balaba nti omusajja ono azenga bala eri eddiini yaabwe. Bagamba sharia ya Musa eri untouchable. Totubuulira enjiri tetugimanyi. Enjiri eyo tetugimanyi, tetugitegeera, tetugikkiriza. Tesobola kuyita mwana wa bwenzi, tesobola kuleetebwa musajja mulogo nga yatuleetera enjiri, yatuleetera ekitabo ekitujja ku buluŋŋamu. Obaddeko Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne bannabbi bonna abaddillah. Yahkum biha annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Bagana enjiri bajigana ne bagana Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne batandika okumuyigganya. Mu kumuyigganya bannabbi bavaayo. Nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam attaqullah mutya Allah ono mubaka wa Allah tabaraka wa taala kubanga eyo mithaq ne ahad kuba nabbi Zakariya yavaayo twamulabye kaseera katono nyima bigakaawo babadde bamwagala okufa. Fa awha ilayhim fa kharaja ala qaumihi min almihrabi fa awha ilayhim an sabbihu bukratan
wa ashiya n'avaayo n'agamba abantu bannange mujaganye Allah abawaddu nabbi agenda okubaddira mu bigere ne bateeka mu nkola bamwagala okufa ensonga ze zikulembezebwa awamu n'ekyo kasa yagamba nti Isa mutabani wa Mariyamu nabbi wa Allah bamukwata ne bamutta kadhalika Yahya ne bamukwata bamuteeka mu kkomera ne bamugyeyo mu kkomera ne bamukwata ne bakola batya ne bamutta lwaki Yahya ndoze John siwe kiri bwe kiri se mukama wange jangu okikkaatirize tonkozesa ensobi Yahya gwe bayita John yes nabi Yahya gwe bayita John bo bamuyita John the Baptist naye kati abamu bolya wabwawulira batategeera ate Yahya yani okay jazakallahu khairan almuhimu Yahya mutabani wa nabi Zakariya gwe muyita mutya sebo gwe mwayitanga mutya sebo Zakariya era tekikyuka neri mu omugondi bannaffe bali basiga bamuyita Zakariya okay kati twalabye ku aya Allah ng'ayogera ku Nabi Yahya alayhi salatu wassalam mu bitendo bye yagatuwa musaddiqan bi kalimatin min Allah ayina okuvaayo akakase amazima ga Nabi Isa alayhi salatu wassalam nti mazima ddala byayogera mazima era ddala nabbi wa Allah siddiqan wa haqqa n'akubiriza abantu be abaana ba Isirayiri babiri nga bakkiriza nabbi aliwa o Yahya alayhi salatu wassalam ekyo nakyo kyamuleetera emitawaana ne wabeeranga bakola ki bamutta oluvannyuma lw'okumusiba alayhi assalatu wassalam bal nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam mu hadithi yennyini nabbi sallallahu alayhi wasallam tubuli ensa gye bamuttamu bakwata musumeeni ne wabeera nga bakola batya bamusala n'omusumeeni ogwo ne wabeera nga bamutta alayhi assalatu wassalam kikulaga obukakanyavu ne resolve gye baalina mu kubeera nga bajjawo hatta ne bebeekakasa nti balina kukonebwako bali untouchable bebeekakasa nti red line ku nsonga y'obwa Katonda labo bwe babajjawo mbwate balwanirira Katonda labo ojjawo bannabbi ba Allah nti ekyo kikola lwa bujja ku Allah tabaraka wa taala notta nabbi Zakariya notta nabbi Yahya notandika okuyigga nabbi Isa alayhi salatu wassalam kati olwonga Tawrati gwe gyogamba gyoyagala okusigazaawo baani abataputabaayo baani abaginnyonnyola sibe bannabbi ba Allah bibitiibwa n'olwekyo baagaana nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne batandika emipango gy'okubeeranga bamutta wamakaru ne batandika enkwe zaabwe wamakara Allah songa ne Allah subhanahu wa ta'ala yalina enteekateeka z'okubeera ng'enkwe zaabwe teziyitamu n'akamu n'akeddagala wallahu khairu almakirin ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali ayagala kyekyali kiteekeddwa okubeera nga kibeera awo nnyini bwe tugenda okutandika musomo gwaffe oguddako wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.